tulansa nkwata piki yange nemugoba n'atuuka wali waggulu eri ku kolansi ne tugoba n'akyuba yakyusiza bw'ati emmundu atukuba amasasi emmundu neewagamira neegwa mu mandigaadi piki yabadde ya kiwaji bwe yagudde mu kiwaji bw'ati nze saalinze kusitula piki oba kulinda ki nembuuka ku piki yange era yagudde era singa oba osobola okugiraba yagudde neyatika n'ettaala nemubaka bwe namubase nemukwata mu bulago naye nga yabadde nga ayina training naye yabadde talina maanyi nga munafu yabadde munafu ba yankutte mu bulago nange nanyiga yabadde ne mundu ayakubye yankutte mu bulago nendaajana nekyanyamye nadentaddeko elementi nendaajana munnange nangamba sigazi oyo nze kangoba ono naye n'agoba oli ayabadde avuga n'ensigazi ono nga bwendaajana abantu balabye mundu ne banyambako nembagamba sebosa nembagamba bannanga sebosa kati abantu bonna nga bawuuza mulwanira ki kati bagenza okulaba nti attapa asebosa ne balaba n'ekizibiti ky'emmundu abantu ne batandika okunyambako. Kati ani kubombye yakubiddwe yatiddwa? Nze gwe nakutte oyo yasigaddewo nga mulamu kubanze nabagambye nga abantu temumutta mugenda kubuza obujulizi era n'abantu abamu bankubye amayinja eno mu mugongo nga baagala kuba nga mukavalinga naye abantu ne bansinza amaanyi ne bamukuba era ensonga lwaki olaba yasigaddemuko n'obulamu obutonotono bwekityo bwe kyabadde. Ate oli omulala ye munnange bwe yamugobye bwe yatuuseyo ye bamukubye ne bamutta. Yanjogere mukama yanjazika lwalinzijjako ebyange lwe muli nkakasa nti owannayogeranga nenkunkumula ennyenje ndi munnammwe nnyo sulanjiya funa ebirungi bye mbaweereza obutayosa ate sirikoowa nina amaanyi era neekakasa bulungi ekintu kyenkola manyi mwewuunya bwe mba mbibawa ate era nange bwe nneewuunya ebyo byenkola ne kaakano nzize ng'obwedda ndowooza bannange katutandikire we twakoma. Atandika akugamba nensimbula piki nengoba abatemu so si ne tusimbula piki ne tugoba abatemu kyokka ate mu kutuuka ku batemu akulaga nti omutemu n'akyuka n'atutunuzaamu emmundu atukuba amasasi atusaanyeewo. Ekibuuzo kiri kimu nti abakuba amasasi abasaanyeewo gwe naani? Kubanga mu kutandika emboozi yoolaga nti wasimbula bwomu kyokka ate kyewuunyisa nnyo kubanga we watuuka mwatuuka babiri naye nga wano wakati mu kunarratinga emboozi yo toyina woolagira nti oba nnayimirirako wano ne ŋŋamba gundi linnya tugoba abassebosa wasimbula mukungujjo era watuuka mukungujjo. Mu sitole yo toyinaamu wootulagira nti nnayimirirako wano munnanga omulala nanneegattako. Ekibuuzo ekirala ono owookubiri yalippirira wa piki yo mutuuke okutuuka ababiri nga wasimbudde bwomu. Munnamawulire kyava akubuuza n'akugamba nti kaakati oli owookubiri eyabadde avuga omutemu yaddukidde wa nti nedda nze bwe nakutte ono nga mutendeke bulungi naye ng'ate talina maanyi bwe namukutte ne munyiga obulago nga naye bwanyiga obulago ekyannyambye nga nninayo elementi munnanga oli n'agoba omulala era eyo gye baamuttidde. Kaakati ono we wasigala ng'onyiga ono obulago nga mwenyiga amalako ogamba wakuba enduulu abantu ne bakuŋŋaana ng'olaajana nti wuuno assebosa kati ono ye owookubiri avaawa nga tonnakuba nduulu. Ono owookubiri yagoba oli okumutuusa gye baamuttira yonna avaawa nga tonnakuba nduulu. Wamusangawo abatemu we baali batuuse ku siteegi y'abatemu ng'akulindiridde obwedda kubanga otulaga wasimbula omu ate otulaga mwatuuka babiri era olaga nti ono ye yakuyambako okugoba oli. Ono yavaawa? Owookubiri yavaawa? Nabagamba okuva mu ntandikwa nti eno sitole tegatta era nenkibagamba nti abatemu muli bayita abazira gubadde teguli busa nga Museveni ayise ono yennyini gwe nabagambako nti tebigatta n'amuwa omudaali naye ng'agumuwa olw'okuba nti yatta abatemu oba yakozesa obuvumu obutali bwa bulijjo okugoba abatemu era n'abasuuza obulamu oluvannyuma lw'okutta ow'ekitiibwa bosi Omutaka eyabula abo Omutaka omubuze. Nzikiriza
yali asaanidde okuweebwa omudaali kubanga akola obulungi asiimibwa. Kati oli owookubiri eyagoba oli ng'ataakugamba naye gye yamugobera yafiirayo ye nga tebannamuwa mudaali. Bwe kiba nti byakusiima abayambyeko okufutiza abatemu oba okuzingiza abatemu ne babataayiza abassa Omutaka omubuze lwaki baawaddeko omu ng'atono mu story yanaratinga nti baali babiri naye baali babiri wano mu kutaayiza ne tebaali babiri mu kugoba, baali babiri mu kutuuka ne tebaali babiri mu kusimbula. Awo nga tuvuddewo sijja kukubawo nnyo bituli kubanga nkimanyi nti mutya nnyo engeri gy'envunza. Lwaki omudaali we baba nga baali babiri ng'ate baakola omulimu gwe gumu kubanga ono yakwata abantu ne bajja ne basaanyaawo n'oli gye yagenda omutemu ne bamukubirayo amasasi. Tubuuza lwaki omudaali baaguwa omu era oli owookubiri yaliwa? Ono tumulengedde mumuwadde publicity, after publicity mumuwadde omudaali, kakati oli owookubiri yaliwa? Yani era ye nga tayogera era ye nga taweereddwa mudaali. Museveni nakugamba bino biralamu, nakugamba bano bo osobola obbawuddiisa bannammwe mutaayonkana yenza omwana wa Ttongwa. Biralamu ebintu mbikola mu ngeri ya njawulo era na buli muntu yenna eyavaayo n'ogamba bannaye Ttongwa leero nedda musiimeeko neetondera. Gamba nti gusinze Ttongwa otherwise sigenda nakuddamu kuweereza. Gamba nti gusinze Ttongwa kubanga yinza omuntu atakozesa ssente ya muyi wa musolo nenkugattira zidotisi nengatta eno nengatta eri nenkugamba nti omuntu ono olina okumuteekako amaaso. Bugenda okukyanga ali mu State House bamusimba mudaali gwa Nalubaale ne weebuuza nti ono gwe babadde omudaali gwa Nalubaale ng'ate baali babiri nga n'ono yakola omulimu gwe gumu yatta omutemu n'oli munne gwe yali naye natta omutemu ye nga tebamuwadde mudaali gwa Nalubaale. Ye nga tebamuwadde mudaali gwa Nalubaale. Buuka gwe Munnayuganda waliraba ebikoola bya doodo ku kikopo kya caayi n'omanya nti wamma ntunula. Akugamba nti bankuba amayinja nga ngezaako mutaakiriza mbutemutta suspect naye ayogera mugongo ng'era bujingo. Amasasi agoogera mu mugongo w'otalaba noona amayinja agoogera mu mugongo. Asaza akawala ata tewali jjinja lyamukwatako ku mutwe era tewali jjinja lyamutuusaako obulabe kubanga omugongo oguyiseeko amayinja. Ejjinja eritali limu, ejjinja eritali lya kasuka nti abaana bazannya bageeweereza naye ejjinja erikuba omubbi liba jjinja njasabiggwa atufungulye ku mugongo bw'onaasangako ekiwundu kyonna jangu onkuba embooko 7 oba nkuwadde mukono gugotema. Bw'onaasangako ekiwundu kyonna ku mugongo gwe era kijja kityo kubanga gaamukwatanga mu mugongo tewaliwo lyamukwata ku mutwe oba amayinja gaasensinganga. Ono mutemu, ono mutaase, ono mutemu, ono mutaasa. Amayinja gaasensinganga. Amayinja ge baakozesa okkuba omutemu naawe agaakukwata mu mugongo gaali olumanyo nga gasobola okwawulawo nti ono mutemu, ono mutaasa. Ono mutaasa bwe tuba tumutuukako tusale speed tetumukuba nnyo. Wabula erigenda ku mutemu doli muggunda nnyo kubanga buli yakasuka ejjinja yali kasukanga aim yakusaanyaawo mutemu. Naye gwaga amatono ge wamirako oba amangi ge wamirako agamu g'oyogerako tekuli n'erimu lyakutuusaako yadde obulabe. Kati kitegeeza sitooli ye ey'amayinja mu mugongo ekwataganye bulungi nnyo n'amasasi ga bujingo era mu mugongo. Tugendeko ku publicity. Bwe tulaba story yonna eguddewo ebeera building story. Story zino ezeddiringana ezikyajja ezikyazimba. Ne tulaba Soroti yokka ye yamuggyako interview. Kebe TV ya Kabaka ku mwana eyakola ekikolwa ng'ekyo ku mutaka wa Buganda teyamuggyako interview neegi. Nga wano naawe mudde obuwemuzi mbusimanya aganye boyfriend we ku airport story building egattagatta
ne bagenda YCB4 ne bagenda ewani ne bagenda ku TikTok eyo no yakoma kwolo teyaddamu kugatta tetwafuna na mukisa nti munnamawulire kastamala okukwata ono eyataasiza naye n'akugamba nti waliyo n'omulala eyagobye bali oba eyagobye oli gye bamuttidde kikakata nnyo ku TV okunoonya n'oli because it is a building story ekyegattagattako ekyagenda waggulu omuntu eyatuvumbulira ono teyatuwa mukisa ate kutunoonyezaako kwoli naye anaratinge waliwo kye tuyita investigation journalism era investigation journalism yayamba ennyo poliisi mu nsi ez'enjawulo okutuuka ku kinyusi poliisi amawulire gakula zoona asooka gwe muwadde omudaali naye ate tegakulaga oli owokubiri kyokka nga ate otaddewo obukadde bw'ensimbi 2 oba simanya 10 akutuusa ku mutemu oba oyo yenna asobola okukuwa amawulitire ku butemu obwaliwo naye nga walabako omu kwaki toddakawo ne weebuusa ti naye oli owokubiri gwe boogerako yaliwa yaliba omutupu yaliba omukyamu naye tusooke tumunoonye naye tumuggyeko statement ye tumuteeke mu interrogation room tumanye oba bikola ki bigatta wabula mmwe kye mukola ekyamaanyi ennyo tutaddewo obukadde 2 ne muziteekawo kwasooka ne muziteekawo ku wookubiri ne muziteekawo ku wookusatu ne muziteekawo ku wookuna nga teryajja ne mugamba nti mmwe mukyali poliisi nga trap yammwe ey'okunoonyereza tekyakola nga ne lwe mwagikozesa ogwasooka teyavaamu kibala n'ogwokubiri teyavaamu kibala anaaba mulima wangeri ki alimu omuwemba n'atakungula ne season ejja n'alimu omuwemba ne gufa n'ey'okusatu n'alimu omuwemba ne gufa n'atagamba nti naye oba ettaka lino liddako bijanjaalo nkyuseemu nga fomula akyakozeseemu bwe kibanga ono muzira tukkiriza era tumukubidde obugalo omuzira waffe yoyo geradi waffe omuzira oli owookubiri eyagoba oli ne batuuka okumuttira eyo gye baamuttira wadde omulambo temwagutulagaako oyo owookubiri gye baamuttira n'amannya temugatuwangako ag'oli eyagoba yaaliwa maye mumuwa omudaali lwaki ono yekka gwe muwadde omudaali Jeno Katumba wamala waliwo omwana bode yataasa obulamu bwe n'amuddusa mu ddwaliro kale si bantu bangi abataasa abantu ng'abo naddala mu ssaga erimu amasasi kubanga buli omu aba mu kwetegula kudduka kibambulira kitegeeza n'oli eyaddusa Jeno Katumba wamala mu ddwaliro wa booda naye yakozesa obuvumu abaaye ye nga tebaamuwa mudaali ojja kwesanga guno omudaali gwe baawadde ono omuvubuka mutuufu oba oyo omusajja ng'omudaali mutuufu naye nga gwangeri ndala nga gw'ogulabiramu ango ndala naye nga gwangeri ndala omanye omuntu bw'akuwanga akasiimo sooka omubuuze akaaki oyinza okufuna akasiimo nga ka kirala naye ng'ate akasiimo ako kategeeza kirala nti weebale kunkolera mulimu gguudu ono baalibanga bamwebaza kukola mulimu gguudu kubanga Yoweri Kaguta Museveni omufu amaze ku nsi wiiki nnamba ng'amaze okufa teyalinnyayo yadde okukubagizaako tukkiriza abasajja abo babeera bize munnange woofiisi gy'atuddemu y'amaanyi nnyo oba osanga emufuula bize yadde okulinnyayo okukubagiza mu maka ga Lwomwerungujja nti bannaye nga bitalo ate ku mufu ow'amaanyi ng'oyo ate nga yafudde masasi enfa ey'ekibwatukira enfa ey'ekikangabwa enfa ey'entiisa mwami Yoweri Kaguta Museveni teyatandulula ku bigere bye kugenda kukubagizaako Lwomwa wabula nga Lwomwa yakayingira ettaka olunaku oluddirira eyagoba abatemu abamutemula naye n'abatta n'aweebwa omudaali booba obudde yabufunye Munetondere oyo omuvubuka mission eyatta Lwomwa agimanyiiko era oyo omuvubuka mumunoonyerezeeko nnyo
abamumanyi oba abali bamulabyeko yatandikira mu bubbi wembule bwejja nemuyingiza agiraga ababbise mundu essaawa eno abadde informa wa police Nateete ababeera Nateete vaayo ogambe nti oyo omuvubuka tomulabanga ku polisi Nateete nze yeekolera itongwa